mu mawulire ge tulina essaawa zino akimaze okukakasibwa ab'ebitongole ebikuumaddembe omuli poliisi omuli amagye n'omuli abo abambadde engoye eza bulijjo basazeeko amaka aga Moses Ali. Kino nno kiddiridde oluvannyuma lw'okubeera mbu bano baafuna okubagulibwako oba okubagulizibwako oba baafuna amawulire nga galaga nti Moses Ali ono y'omu ku baali abasaale mu kuyambako okutolosa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okufuluma eggwanga erya Uganda. Wuliriza, abakungu bangi abanene mu magye g'eggwanga Uganda nabo abazze nga bakwatibwa wabula ng'ensonga ezibakwasa tezinnyonnyolwa bulungi bafundikira nga bamu bateereddwa. Kaakati nno okusinziira ku Mwami Kyagulanyi agamba yayambibwako nnyo amagye g'eggwanga Uganda okubeera nga yeekuka munda mu ggwanga Uganda n'okubeera nga alifuluma. Kati wuliriza, Moses Ali ono amaka ge okubeera nga gasaliddwako n'abantu be bonna ab'omu maka kigambibwa mbu bonna bateereddwa ku nnyala, era ono yasose kubeera nga adduka n'abaako gye yeekweka wabula ddereeva we n'avaayo n'ategeeza abakuumaddembe wabadde yeekukumi. Moses ono abadde musawo wa Mwami Kyagulanyi, wabula njaga tutandikireko ku baana abaawambibwa tukomewo. N'olunaku olwaleero munzikirize tweyongereyo ne kampeyini yaffe ginatandikawo ey'okubanja bannayuganda abo bonna abali mu makomera awatali misango gibavunaanibwa. Olunaku leero ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwokuna omwaka 2026 munzikirize ntandike n'ono olunaku olwaleero. Oyo gw'olaba ku sikuriini yo mu kaseera kano ye Mukiibi Dennis. Mukiibi Dennis ono yali kansala omulonde mu bitundu eby'ekawempe. Ono ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogwa January omwaka 2026 yawambibwa abantu abataategeerekeka wabula betumanyi nga abali mu bitongole ebyokwerinda ng'enkola yaabwe bwezzeeba. Abantu abawamba Mukiibi Dennis ono bajjira mu ngoye za bulijjo naye nga balina mamundu amangi eddala k'oteeka emmotoka ekika ekya drone. Mukiibi Dennis yabuzibwawo, twagenda okuddamu okumuzuula twamulaba mu kkooti ey'ekanyanya. Era ono yagattibwa ku basibe abalala bavunaanibwa emisango gy'okukola dduyiro etali mu mateeka. Wabula wenkoledde eggulire lino tetumanyi ddi na lunaku ki Mukiibi Dennis lwagenda okukomezebwawo mu kkooti. Free Mukiibi Dennis, free political prisoners. Enzikiriza tweyongereyo, wabula sinza kubula kwebaza gwe munnayuganda yenna alaba akatambi kano n'okasheyalinga. Kikwekatako era kya buvunaanyizibwa okuba ng'okongerayo katuuke gye kalina okutuuka. Munnayuganda gwandaba mu kaseera kano bampuliriza ekyo kifaananyi ky'oli mu kulaba ku sikuriini yo kkiriza nkutegeeze oyo gw'oli mu kulaba mu kaseera kano ye Doreen Kaija. Doreen Kaija ono coordinator munda mu ssomero ery'ekibiina ki National Unity Platform giyite NUP School of Leadership erisangibwa e Kamwokya. Doreen Kaija ono kizibu nnyo okuva olunaku lw'Essande ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwa Sebutemba omwaka 2025 okumuva mu mutwe. Nanti zali ennaku z'omwezi nga 14 omwezi ogwa Sebutemba omwaka 2025 ab'ebitongole ebyokwerinda abaali abangi eddala omuwendo gw'abantu 10 omulamba nga baami bamusalako mu maka ge agasangibwa Kinawatakambuya n'awambibwa n'akubibwa mu drone. Doreen Kaija ono nkutegeezezzaako nti y'omu kubakulira essomero ly'ekibiina ekya National Unity Platform. Ngambye y'omu kubakulira essomero lino eriyitibwa NUP School of Leadership erisangibwa e Kamwokya. Doreen Kaija ono oluvannyuma lw'ennaku z'omwezi nga 14 yawambibwa yabuzibwawo n'atwalibwa mu kifo ekitaategeerekeka. Wabula ng'ennaku z'omwezi 16 nga wayisawo ennaku 2 twaddamu okulaba Doreen Kaija ono nga asimbiddwa mu kkooti e Kanyanya n'avunaanibwa emisango 3. Ku misango 3 ejavunaanibwa Doreen Kaija ono kwaliko okuba mbu yeetaba mu kusomesa ensoma ey'amagye oba nti yeetaba ne mu dduyiro ow'amagye n'emisango emirala egiwerera ddala 320. Doreen Kaija ewentukidde okuba nga nkola eggulire lino bambi ali mu kkomera awatali musango. Free Doreen Kaija, free political prisoners.
Nzikiriza Munnayuganda olunaku olwaleero nsembeyo noono. Oyo goli mukulaba mu kifaananyi mu kaseera kano oba oyo ekifaananyi ky'oli mukulaba ku sikuriini yo ono amanyiddwa nga Maama Kyeyune. Amannya ge ye Nantambi Fauziya. Ono yawambibwa ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwa Maaci oba ogwokusatu omwaka 2026. Nantambi Fauziya ono ye mukyala w'omuyambi w'omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform oba omukulembeze wa 11 UG His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Maama Kyeyune ono oba Nantambi Fauziya ono mukyala wa Nasifu Najja omuyambi wa President Kyagulanyi nga wenkutegeezezza. Omukyala ono ennaku z'omwezi ezo nga 12 omwezi ogwa Maaci 2026 yawambibwa ebitongole ebyokwerinda ebyamusalako mu maka ge n'atwalibwa n'okutuusa olunaku olwaleero tetumanyiwa waali. Tugamba nti free Nantambi Fauziya, free political prisoners. Bannange mbeebaza mu mwenna abagoberera videos zino ne muzisharinga. Kale kakati wuliriza mukwano gwange nga bwe nkutegeezezza nti emboozi ze tulina olunaku olwaleero nnyingiko era oba oli awo sooka otule okkalire kubanga ebigambo byemmala sigenda kubeera nga mbiddamu. Video nkusaba sooka ogimpere like tusobole okubeera nga tusimbula omulundi gumu. Maama Kyeyune ono gw'olaba olunaku olwaleero akimaze okukakasibwa nti ye mukazi wattu Mukama Katonda amwanduddeko eddusu amaze okubeera nga azuuka. Okusinziira ku mawulire g'enfuna galaga nti Maama Kyeyune ono asuuliddwa ku poliisi emu. Maama Kyeyune yamaze okubeera nga alabika. Ono nno ye mukyala nga bwe bakutegeezezza ow'omuyambi wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati okusinza ku mawulire g'ensembe y'okubeera nga nfuna, Maama Kyeyune ono amaze okubeera nga alabwako ku poliisi emu mu kibuga Kampala. Kati wuliriza bino nga bigenda mu maaso, abaana bangi naddala abo abaasibibwa okuviira ddala ebyobufuzi lwe byayingirwamu Mwami Kyagulanyi omwaka ogwa 2018 ebyali mu Arua mwabitegeera 2019 baatandika okukwata abantu 220 nga bakwata abantu 221 222 223 224 225 ne kakati 226 abasajja bakyayoola abantu wabula nga bonna be bayoola abasinga abamu babata kyokka nga ate abalala naguno gwaka gwenku gwemugga tebaddangamu nakubwako kya mulubaale. Abamu baabulira ddala nga tetumanyi oba n'okufa baafa oba bakyali balamu oba baatwalibwa mu zibesimenti oba baasibibwa mu makomera nga siga mu Uganda oba battibwa. Abamu tewali amanyi. Kakati nno ampuliriza amawulire begatyo begatambula wabula nga abamu bo bamanyikiddwa nti makomera gye bali kyokka nga obwenkanya bano basajja battu okusingira ddala abavubuka obwenkanya bwabula era nga bino byonna bigenda mu maaso gye buvuddeko. Mwawulidde Mwami Museveni ng'avuddeyo ng'akutte obukadde 10,000 ono ng'alayidde nti agenda kubuwa ababaka aba paaliyamenti bonna abali ku tiketi eya NRM. Wabula nga zino ssente agenda mu maaso n'okubeera nga azigaba, agenda mu maaso n'okubeera nga azidiibuuda, agenda mu maaso n'okubeera nga asaasaanya. Omukulu nga addugaza emmeeza. Wuliriza amawano, waliwo essomero ampuliriza kana abamu akategedde abala temunnabakategeera. Wulira logiki ali emabega w'essomero lino eryasangiddwa mu kitundu ekimu munda mu ggwanga Uganda nga ssomero ddamba liva ku primary 1 mpaka ku P7 wabula nga abasomesa abalisomesaamu lirina omusomesa omu yekka bwepeke namunigina kyokka nga n'omusomesa oyo omu obwa peka asomesa mu ssomero lino aliko obulemu. Wuliriza omusomesa asomesa mu ssomero muntu omu essomero ddamba kyokka n'asomesa mu ssomero lino eddamba aliko obulemu. Kyokka n'essomero lyennyini lyasomesezaamu nalyo likutte mu mbinabina era nga ne bagamba nti likubye abantu nti lissa abaana tosobola kubeera nga owakana. Kyokka amawulire agamu gayitingana nga galaga nti waliwo amasomero agamu nga gano galagibwa mu lisiti y'abasomesa nti balina abasomesa abakwatanga mu 10 n'okusoba era nga abantu bano babasindikira ssente ez'omusaala ogwa buli mwezi. Wuliriza nnyo nga bagamba be ba ghost teachers oba emizimu gy'abasomesa egisasulwa ssente naye nga amazima amatuufu abasomesa bano nga tebaliiyo nga bampewo nga babakuba mpewo. Kati essomero lino alimaze okubeera nga lizuuka lirimu omusomesa omu ate nga naye
aliko obulemu. Kati wuliriza, omusomesa ono asomesa mu ssomero lino omu aliko obulemu, ate bw'oddayo mu bitabo si yaalimu yekka. Abaffe twebuuza, abalala abali mu bitabo eri ku disitulikiti abasomesa mu ssomero eryo bo baalagawa? Ye abaffe kaawo akola mulimo ki owa disitulikiti eyo okubeera ng'essomero lisobola okubeerawo omwaka ne gufuuka mulamba nga teririmu musomesa n'omu, nga n'oyo alirimu omu aliko obulemu? Omulimu gwa diso gwo guba mulimu ki? Kubanga abantu bangi abakwasibwako ensonga eno. Omulimu gwa RDC mu bitundu ebyo mulimu ki? Waliwo RDC, waliyo diso n'abalala. Sooka owulire emboozi eno. Essomero lino lirinawo omusomesa omu ate ng'aliko ekikyamu ku bwongo. Kati abatwala ebyenjigiriza batandise okunoonyerezebwako bannyonnyole lwaki babadde tebazuulanga nsobi eno. Okusinziira ku lukalala lwa minisitule y'ebyenjigiriza, essomero lya Umar Ndiyumbe Primary erisangibwa mu Industrial City Division, omuwendo gw'abayizi guli wakati wa 243 n'ebisatu. Kyokka okunoonyereza okwakolebwa woofiisi ya kaliisoliiso wa gavumenti okw'emyaka 3 egiyise kulaga nti omuwendo gw'abayizi mu ssomero lino kizibu okusukka 30 buli mwaka. Kati kaliisoliiso Aisha Naluze Batala yakakasizza kino bwe yatuuse ku ssomero lino ng'abayizi abantu bangi abasibiddwa mu makomera ate nga n'omusomesa naye nga basibiddwayo lwa bigambo ebituufu bye boogera. Abantu bangi abasibiddwa mu makomera naye nga basibiddwa lwa kwagala nsi yaabwe. Ate ekisinga okukwasa ennaku nti bannaffe abaali badde boogera ebigambo bino munnange tebalina maanyi gabyogera kubanga bateekeddwa eggaati mu kamwa. Bamemba palamenti baweereddwa miliyoni 10,000 bagende beesanyuse. Tobasuubira kuvaayo ne boogera ku biruma abantu, wabula ate ffe abantu aba bulijjo ffe tujja okuvaayo okwogera ebiruma abantu. Ate ng'era munnange mujja kusiba tumalewo kubanga tetugenda kusirika nga tulaba ebintu ebifaanagana bwe biti. Tekigenda kubaawo kubanga obulumi bwe bunnuma nze atasobola kulwana nkozesa omumwa gwange n'envaayo n'enjogera. Kati kuba akafaananyi omwana wo nga yasomera mu kifo ekifaanana bwe kityo nga bwe tuvaayo ne twogera ng'olwo tufuuka babi. Essomero lirino agambye liri mu industrial. Bannange njagala tugende empola mu vidiyo eno. Essomero limazeewo emyaka, era bw'olitunuulira essomero kkulu limazeewo emyaka. Ate ekikwasa ennaku teririka nnabulemo, teriri essomero liri mu tawuni, liri kumpi ne tawuni, liri mu kibuga. Kubanga amakolero tegali mu byalo eri wala, gali kumpi mu tawuni, gali kumpi n'ekibuga. Ekibangirizi eky'amakolero kiri kumpi ne tawuni. Kitegeeza nti lirabwa buli lunaku, abasecurity balimanyi, ab'ebyobulamu balimanyi. Lirina omusomesa omu yasomesa abaana b'abantu, ate liweebwa ssente buli mwaka ezenkanankana n'amasomero amalala ga gavumenti. Akawunti y'essomero eryo buli mwaka egwako ssente ezenkanankana n'eziweebwa amasomero amalala ga gavumenti. Lirina omusomesa omu kyokka ebyembi n'oyo omusomesa omukulu ne bweyagamba nti Uganda etandise omuwoomera. Omusomesa omu yekka aliko bw'ati naye zolo kaddemu amagezi gazze. Omusomesa ali ku ssomero eryo asomesa abaana b'abantu abawera abatakka wansi wa 30, naye ng'ate buli mwaka liba liriwo kubanga liri mu baana abasoba mu 3+. Omusomesa aliko omu bw'ati asomesa bano abaana abatono abaliko kale naye ate zolo. Kakati nno abakaaba bakaaba naye waliwo abakaabya akajanja.
waliwo ekiseera His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu we yanoonyezanga akalulu bwe yalinga yeegula obuganzi okutalaaza enjiri okwetolola eggwanga Uganda lyonna nga twolekera akalulu ka 2021 ebyaliwo mwabitegeera. Omusajja Brian White gye yafubutuka ku luguudo lw'e Salama tewali atamanyaayo. Era ono yaweebwa ensimbi ezaali empitirivu ennyo okubeera nga abuzaabuza abavubuka era nkakasa mwenna buli munnayuganda w'oli ojjukira pulojekiti eno eya Brian White. Ono yapaledinganga ssente, ono yamansanga ssente, ono kyataavuma Kyagulanyi nga tekiriiyo. Era ono yalaga nti alina n'akazinga mu bitundu ebya Europe munda mu ggwanga erya Italy. Era ono yategeeza nti teyazaalibwa munda mu Uganda, yazaalibwa munda mu ggwanga erya Italy, yasikirayo akazinga. Kati wuliriza onako olwajjo ono yaleeteddwa mu kkooti ng'amaziga gamuli ku mumwa, ng'amaziga gava mu maaso nga gakulukuta. Era ono mu kujja ku kkooti yabadde talina yadde looya n'omu, era yajjidde mu katebe nga bw'olaba nga bajja bamusindika busindisi nga balaga nti embeera gy'alimu mbi ddala, era ng'ono ayagala kweyimirirwa mbu asobole okubeera ng'agenda afune obujjanjabi. Jjukira nti ono gye buvuddeko yali yaddukira munda mu ggwanga ery'Abawarabu erimu, oba yali UAE oba yali Qatar, mujja kubeera nga muntegeezaako. Wabula ono eyo gye yava bwe yakomawo munda mu ggwanga Uganda n'akwatibwa. Teyakwatibwa yekka, ne munne Sipapa nga naye wenjogerera atemeza mabega wa mitayimbwa. Jjukira nti bano baali basaale nnyo era nga balina amaanyi mangi nnyo. Brian White yatuuka n'okukuba omuntu amasasi era n'agamba munankola kikakati nno. Olunaku olwaleero yaziddwayo, agenda kubeera ng'akomezebwawo omwezi guno gwennyini mu kkooti. Wabula nga amawulire galaga nti ono kyaddaaki yandifuna omukisa n'afundikira nga yeeyimiriddwa, kubanga omulamuzi yategeezezza nti singa obadde olina looya kati tubaye tuyinza okubeera nga tukuwa beyiro, naye tukuzizzaayo oddeyo osobole okubeera nga ofuna looya. Bw'onaafuna looya okomewo wano oddemu osabe beyiro, ojja kubeera nga oweebwa beyiro. Jjukira nti ono yaggulako emisango miyitirivu nnyo. Waliwo omusango guli gwe nkugambye ogw'okuba omuntu amasasi, waliwo omusango omulala mbu ono yatuuka n'okubeera ng'akabasanya mbu ng'akabasanya abawala abaakolanga naye, abawala be yakozesanga. Era abawala abo twabalabako nga bavaayo nga bawa obujulizi nti omusajja ono yabakwakulako ekya Julayina. Kaakati nno mugana nkakeeto embeera bweto bweri ggwanga lya Uganda kaakati nga bwe twogerera Brian White ye yandifundikira ng'avudde mu kkomera okusinziira ku mulamuzi be yayogedde amagezi ge yamuwadde olunaku olw'eggulo nga kirabika ono yandibanga ekkomera gye bujja yalirifuluma. Wano mu Uganda buli kimu kisoboka. Mujjukira omusango okuvunaanibwa yali omugagga w'e Kampala Brian White, kaakati bikyuseemukko. Essaawa yonna twandimulaba wabweru w'ekkomera bwe watabaawo kikyuka. Mu bbanga ttono nnyo mu maaso awo Brian White ayinza okujja okufuluma ekkomera. Bannayuganda akkiriza oyinza okuba bino bisubi weetaaga okuwulira, naye ate bwe maze okuba nga mbyekenneenya nsaanidde ndabye nga kigwanidde okujja okubikuwa, era vidiyo eno gitambuze. Vidiyo wenaagenda okuggwerayo mulimu ensonga nga 3 z'ogenda okuba nga ze weetaaga okuba nga otegeera oba munnayuganda nga zikukwatako. Mu ggwanga Uganda buli kimu kisoboka. Olunaku olwaleero omugagga Brian White akomezeddwawo mu kkooti n'avunaanibwa oba ku misango egimuvunaanibwa. Mujjukira bulungi waliwo omuwala eyajjira ewuwe ebikibiki n'afa, gy'emisango egivunaanibwa Brian White. Nze kisinza okunneewunyisa nze nganze omuwano nti omugagga Brian White aleeteddwa mu kkooti, okimanyi talinayo looya yenna amuliko, talina munnamateeka yenna amuliko. Era ekyo olunaku olwaleero kiwalirizza omulamuzi okwongezaayo omusango guno okutuusa ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi guno, olw'okuba nti omugagga Brian White tabadde na munnamateeka. Era omulamuzi mu kkooti eya leero alagidde Brian White akole buli kisoboka afune munnamateeka agenda okujja okumuyambako, amuwadde n'amagezi. Tokimanyi bw'ofuna munnamateeka ogenda osobolya ddala okufuna court bail n'ova mu kkomera. Naawe mu kkooti ey'olunaku lwaleero atulabye nga kkooti eno eyise sayidi eyafiirwa taata w'omuwala ajje abeeko esisinkana y'enjawulo gy'afunamu ne Brian White. Era kibaddewo
taata w'omuwala asisinkanye Brian White ebyogeddwa ogenda kubiwulira era mbajjukiza video gye mumulaba wano waggulu nga mmaliriza ngenda kukibawa ngirimu eddoboozi mutegere biki ebigirimu. Now okusinziira ku bigenda mu maaso mu kaseera kano Brian White avunaanibwa emisango gy'obutemu oba egy'okutta naye waliwo essuubi ddene Brian White okuva mu kkomera uliriza bunye ti mu kaseera nga sikaawala oba nkugambye nti akomezebwawo mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi guno gwennyini leero 16 kati nga 21 balagidde akomezebwawo mu kkooti asabe kkooti bail eyinza okumuweebwa sigambye egenda mumuweebwa naye eyinza okumuweebwa lwaki mu maaso omusango ono nga gugenda mu maaso mujjukire nga bakwata Brian White waliwo omudokita waliwo omusawo omulala gwe bakwatirako omuwala ono kigambibwa gye yafiira wabula omusawo ono bwetuukiddwa ennaku leero baamutadda ye yagenda yafuna dda court bail naye ayimirirwa n'agenda. Brian White mu bigambo bye ng'ayogera n'omulamuzi Senamulopera wekitiibwa omulamuzi omubuuza lwaki siina munnamateeka yina n'amugamba okuva lwe nnakwatibwa nze ensija yange ey'omu kkooti ebadde sinnambulukufu bampiseeyo ngenda okwekanga nga ndi mu kkooti banzijjako eddembe lyange erisisinkana bannamateeka n'ab'eŋŋanda zange. Brian White era mu kkooti eno yennyini ategeezezza omulamuzi nze kisinga okunnuma oba ekyeraliikiriza nze sinze yatta omuntu wabula waliwo obujulizi obulumika omusawo Mabirizi nti yakola obulajjaggavu ku kufa kw'omwana oyo omuwala naye wenjogerera omusawo oyo yateebwa byali bitya uliriza mu musango guno oyo Mabirizi ayogeddwako Brian White gwayogeddeko yali musawo gwe baatwala oba omusawo nannyini ddwaliro eryatwalibwamu omwana oyo omuwala oluvannyuma lw'okwokebwa omuliro nga weebiri wabula omusawo bw'amala okujjanjaba bagita first aid akasookebwako ako nga balina bwe yatasobola obuvune obwaliwo yatakusobola kujjanjaba ng'alina okudiizinga omulwadde oyo bamwongereyo ku ddwaliro eddala. Kakati ndi mu kaseera ako sente zaabula Brian White yali talinaawo sente zisasula ddwaliro eryo omusawo n'alemera omwana oyo okumala ennaku 5 okumala ennaku meka anogera nomutegerewo bulungi omusawo yalemera omulwadde okumala ennaku 5 ng'abanja ssente era kigambibwa mbu Brian White mu bulwadde naye bwe yali mu ye kyamuwaliriza okukwata laptop bwe talinaawo ssente za nkalu n'akwata laptop ey'ebbeeyi gye yasingira omusawo n'alyoka ate omulwadde bamwongereyo mu ddwaliro eddala awo mu process eyo mwe yafiira. Era Brian White agamba nti ono omusawo yavunaanyizibwa ku musango guno gwe munvunaana ate ekyewunyisa omusawo omwamuta munauganda olabawo ki era omusawo guno nga guggwa twogeddeko ne taata w'omwana oli yattibwa n'atugamba naye kituufu kakati ye engeri gy'abirabamu n'ebigenda mu maaso ono musawo Mabirizi yateebwa tamanyi lwaki yateebwa atya era tulaze ebbaluwa gye yawandiikira ebitongole ebyokwerinda n'awandiikira pulezidenti n'awandiikira abantu ab'amawulire n'awandiikira minisitule zonna yeemulugunya kuteebwa kw'ole omusawo. Kakati twandibanga bwe kiba nga kkooti egambye Brian White lwaki tofunirayo munnamateeka yenna ajja n'abaawo ku lulo kyandibanga mu maaso awo tuyinza okulaba okuteebwa kwa Brian White. Simanyi gwe engeri gy'obirabamu naye ng'ensonga yeeyo Brian White essaawa yonna omusawo gwe guyinza okubeera nga gukomaawo era ayinza okufuluma ekkomera n'ebirala bingi. Sikiriza kankulekere vidiyo eyo erimu eddoboozi njagala ogirabe ng'erimu eddoboozi then nja kutandikira awo osanga olunaku olundi naye nze mbasa because I had instructed everything. Now we have been working on Which advocate are you using? I told him that's why I wanted him to be present here to tell me what he's doing. Because we are here, my family is, I don't know how my kids are doing. We are there stuck, I don't know, sick. So you're sitting on your own? Has Madame also applied? No, they have to sit for them all day. No, they also have to apply. That's why. That's why I told Okay, Brian, it is simple. Just get a lawyer who will have instructions for all of you. Okay? So that the lawyer can apply for bail for all of you as opposed to you individually. Okay. Your Honor, please, I'm requesting kindly to talk to these people because I'm always rushed.
don't get time to talk. No, it's okay. We are done with court. After here, you're going to have an opportunity to talk to your relatives. When you're done talking to them, then you can be taken back. Thank you very much. So we will be put this back on the 21st of May at 9 o'clock. Yeah, can you please? bakuyise oyogereko n'omusibe kiki mutandise okuteeseganya kiki era kwe kyali kusaba kwe kuliwo kusaba nkululira era naliyo kati antumiza nga nsaba asaba nga bwe yasaba ekisonyiwo asonyibwe omwana yajja muba accidentale kubanga naye kolabanga yajja yali tayinza kweyokerera kutuuka kukoyo stage kati n'olwekyo nkitwale nti naye baafuna akabenje negamba nti nze siganye ndi nannyini mwana naye ate omwana oyo wewunye kati yali akuse wa gavumenti era nze tebulaba bavunaana bagamba uganda basas tebagamba bataano kati byebyo munna ebyo tubaddeko tulabye asaba okweyimirirwa ensonga eyo ate n'oli omulala ye yeeyimirirwa yeyimirirwa simanyi oba yeyimirirwa atya era ndooza mulabye ebintuusiza leetugira mu kufaire ebbaluwa egamba etya muzeeyi ebbaluwa njagala kumanya mabirizi yafuluma atya nga ne mandatory period tennaggwako ate nga bali ku charge sheet yemu kyolidde ate nga n'okuva ku mwana wange mpulira okunyuma nga kusingana kuva ku ye kuba yagenda okukolera omwana wange lufalo nakuuma omwana okuva ennaku z'omwezi 22 namulirizinga ennaku z'omwezi 27 nga bamaze namusingira ka laptop yali alumirirwa omwana wange omusawo yalina kukola kintu ekyo yes kubanga noono ennyini Brian White luli yagamba nti omuntu yalemera omwana w'abandi ate asooseebwe ng'olemera otya omwana n'ogana okukola lifalo nga n'experience ogirina gwe baawa care ku ddwaliro eririna amakulu ng'akyalina ng'alina omukono munene nnyo mukyala mabirizi mu mwana wange okufa tosobola kulemera bulamu bwa muntu obutalina sipeera naye ate naaba ng'ali nayina ye muntu atangambanga nakuntira obasola kati ebbaluwa owandikidde kooti owandikidde mpandikidde president's office mpandikidde office of the speaker of the parliament mpandikidde state house anti-corruption unit. Salamu alaikum agati nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiyo embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze agati nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 052537529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. kaakati nno bino byonna ng'obitegedde ng'obiwulidde nga bw'otegedde hajati essaawa 4 abeera waali okulaba nga gwe munnayuganda toddamu kubeera ng'obeera mu mbeera eyokka abattwawa nga entulege. kati njagala ompulirize bulungi. Alex Waiswa Mufumbiro ono nga deputy spokesperson wa kibiina kya National Unity Platform yakwatibwa ku misango oba oliawo egy'enjawulo era ng'emisango egimu kwaliko n'egyo egyekuusa ku dduyiro wabula ng'emisango egimu gyasuulibwa egyali gimuvunaanwa kyokka ate naggulwako emisango emirala nga kitegeeza nti tasobola kubeera nga oba oliawo ekkomera alifuluma olw'emisango gino gye bamuteekako emirala. kakati nno ono Alex Waiswa Mufumbiro ebimu ku byamukwasa okubeera nga aggalirwa okusinziira ku batunulira ensonga n'okusinziira ku mawulire agafa ku kyalo agafa eyo gy'otabadde. kaakati nno amawulire galaga nti ono abasajja yali amaze okubeera nga bafuukira akayinja mu ngatto. bwe yajjanga ku TV yayogeranga ebigambo n'abikula ebyama n'avunula obuzwina
n'abeera ng'ayabya abakungu bonna nga tekuli n'omugwattira ku liiso. Era ono yayogera nga ensonga ze n'abeera ng'aleeta ne bwino, era tewali pano n'emu gye yatuulako na muntu yenna. Omuntu oyo n'abeera nga amulemesezza okubeera nga atuusa ensonga ze nga balina okubeera nga zituusa eri eggwanga. Kaakati nno ono baalaba eky'okumukolera tewali, kwe kusalawo okubeera nga baamukwata ne bamuwamba ne bamuggalira ne bamuggulako emisango egy'enjawulo. Oba oliawo mukwano gwange mpuliriza egikyamulemesezza mu kkomera nga ne baleeta abantu bafaanana batya, bagamba mbu ono tasaana kubeera nga yeeyimirirwa. Kyokka ekikwewunyisa mu misango egimuvunaana temulimu musango gwa kulya mu nsi lukwe nti guguno gwa Naggomola, temulimu musango gw'onoogamba nti baamusanga alina emmundu, temulimu musango gw'onoogamba nti baamusanga akutte omuntu ng'ali mu kumutuga. Wabula emisango gyonna gyegyo emisango n'abasibe abalala oba oliawo abammiddwa beyiro gye balina, naddala abo abali kudda oluvuganya mwami Museveni. Kaakati nno njagala nsooke nkuzeeko emabega katono nnyo. Waiswa ono ye muntu yali ow'enjawulo mu kibiina, wadde omwogezi w'ekibiina waali Honorable Joel Ssenyonyi, era nga leader of opposition. Ampuliriza, waliwo eddibu ddene nnyo NUP ly'emiisinga, naddala mu biseera bino nga ne President Kyagulanyi Ssentamu taliiwo. Alex Waiswa Mufumbiro, ebimu ku ebyo ebigambibwa okuba mbu abasajja baanyiga nga tebalina kyakikolera nga balina okubeera nga bamuggalira oba oliawo, ebimu ku ebyo bye bino. Ne bakwata amabaati akasanvu, amabaati akasanvu Ibula gazimba essomero ne liggwa, ne wasigala nawo omuntu omu n'atwala amabaati kasanvu. Ekimanyisa bannayuganda ku kyamabaati nti bagatunda ekyalo kyonna ne kiba nga buli omu ayagala amabaati agula waabe wa minisita kuba mangi. Nabbanja n'atwala 10,000 prime minister saba minister mu addressing n'abavubi yatwala 10,000. Yani oyo n'abavubi yani oyo Tino Museveni alina bwe yatugamba nti nalese y'abavubi ttiimu n'abavubi yatwala amabaati 10,000. Naye abantu bano bonna mwami bagabana ssente bo bennyini ze basanze nti obwetaavu bwazo bulina kubeera wa. Bagamba amabaati gano bonna teri yagasaba. So abantu bano bonna nagenza okuwulira no mu mawulire era bakirayira nti amabaati gano gonna, one, Minister of Finance agamba teyasaba ku mabaati, tamanyi bwe gatuuka emotoka ye yaganona. Prime Minister naye yagasanga wuwe. Bonna teri yasaba mabaati gano, baba wamawe. Yagala Ibula oyogera amazima. Singa tukeera ku makya kamera ye eri nengisanga ekeewa. Ekyobuvunaanyizibwa kiba ki? Kiba ki ekyobuvunaanyizibwa? Kukubira ti bwate kamera yo enonye ekiwano etuuse etya wano. Gana amabaati galiko nti kala moja sibukeddeya, not for sale. Siki sibukeddeya, bwewagasanga ewuwe wakola otya? Ekyokubiri, engabana yago ekulaga nti buli omu yalina omutemwa gwe bakkaanyaako gwalitwala. Kubanga lwaki Prime Minister gwe baawa 13,000 yasinzaako omuwendo? Minisita weeri yasinzaako omuwendo ow'Ekaramoja. Lwaki owa finance alirizinga ssente ye yafuna? Conspiracy eri clear. Lwaki Speaker wa Parliament azifulumya ye yafuna? Obwa bya planning ye yafuna. Gwe tunuulira abaafuna bonna baamanya. Tekuli wa bya mizannyo yafuna. Be bannannyini mabaati be baagateekateeka bizinensi eyo. Kuba oyagala kugulira Baby Range Rover ate kati ow'Ekaramoja yebake mabaati. Tunda mabaati, gula Range Rover. Ugitone ku mazaali. Ku mazaali bw'ogigabe. Nakigamba abantu nti kati mwe bagenda kubagabira ebintu byonna. Kubanga n'ez'emyoga nazo bazigaba bwe batyo. Mwe mwewuunya mabaati bano bali eza siriimu. Kituufu. Gavi. Bano balya Uganda leero n'ebyuma ne babiryayo. UCB bagitunda $1.
naye njagala ombuulire naye wali ojugula ebiseera Uganda Dialogue batutte buli kimu. Okay, njagala tunule, what should be done ku issue ya Karamoja? These people in Karamoja, what do they need exactly? Abantu no be Karamoja betaaga bwenkanya kuba balina omulimu ogwabwe gwakola ogwa pastoralism bani abatwala ente zaabwe okubajjako omulimu gwabwe. Betaaga bwenkanya. They need justice. General Museveni omwaka oguwedde yagamba nti Uganda yali emaze okugenda mu indicator z'amawanga agaali gagenda okufuna mu golodi ennyo. Uganda golodi aliwa? Ali Mubende, ali Karamoja n'ebitundu ebirala bingi. Asinga aliwa? Karamoja region. Janet Kataha Museveni nga minisita wa Karamoja, bajeti yali esinga okulabirira Karamoja ye okuba nga minisita. Bino byonna byetwogerako, its priorities biki bye mutadde ku mmeeza nti bye bisaanidde okusooka okukolako. Okugulira omwana suuti ewaka n'okusasula school fees kyekisooka. School fees anaakola ebibuuzo n'ali mu P1 osooka aliwa? Ali ku bibuuzo ebyakamalirizo. Bano bwe bakola, bano bafaanana era bano nga bwe bakola nti ne ku mirimu masanyalaze bagajjako ng'oli ku mulimu tebagateekeeka ng'ovuddeyo ate boddeka ne bagajjeeka ne bagaza ku mulimu genda wansi mu kikubo. Nedda naawe Genda mu kikubo. Genda. Obadde omanyi nti okomyawo obwakabaka mu Uganda wasooka kubeerawo meeting ez'enjawulo, meeting ez'ekyama, era nga meeting ezo ezaaliwo oba oli awo zaateekawo obukwakkulizo buyitirivu nnyo ku bakabaka bano abagenda okukomezebwawo butya bwe balina okubeera nga beeyisa, nawwa bwe batalina kubeera nga batuuka, nawwa bwe balina okubeera nga bakoma. Waliwo abakabaka abazze nga bakisa omukono mu biseera bino byennyini nga Mwami Museveni ye pulezidenti ow'eggwanga erya Uganda, era nga ne bwenjogere waliwo n'abamu ng'ebimbe bibabala embiriizi okugeza nga Ssaabasajja Kabaka owa Buganda. Ebiseera ebisinga musajja watumulaba ali mu ddwaliro, ali Germany, ali luddawa, kati abuze, ekimbe nga kimubala embiriizi ekyatugambibwa nti yali alaje ava ku mpumbu ereetebwa ebimuli. Twalabako omumbere ng'aggalirwa, era ng'omumbere ono naye gye buvuddeko yalaga nti embeera ye teyali nnungi n'akamu n'akatono, nga mukosefukosefu, era nga yeetaaga okubeera nga ateekebwako medication. Kati wuliriza, bino byolaba bigenda mu maaso mu Bwakabaka bonna okwetolola Uganda, tolowooza nti byagwa bugwi. Ssaabasajja Kabaka abantu bangi bavayo ne bamunenya okubeera nga tavaayo mbu ku nsonga ezimu kubeera kukyazoogerako, naye waliwo endagaano ezaakolebwa ono nga tannaba kubeera nga akomezebwawo mu 93 okutuuzibwa ku Nnamulondo, era ng'ezimu ku nsonga ezo kwe kuli obutagezangako yadde okukirowoozaako okwetaba mu byobufuzi oba okwenyigira mu politics ow'eggwanga erya Uganda. Abaana bangi abakwatibwa, abaana bangi ababuzibwawo, abaana nga ba Buganda, abamu ne battibwa n'okuttibwa. Ssaabasajja abiraba, naye simanyi lwaki ayinza okuva tabyogerako. Kyandibanga endagaano zimukugira ku bintu ebimu okubaako waakoma. Njagala ompuliriza bulungi nkutwale w'omusajja ono, yes, owulire ebigambo ate ye nga bw'abiraba. Kabaka w'Ettoolo baamutta nga bakimanyi nti tebasobola mukontrolinga, ne balekawo omwana omuto. Omwana omuto oyo n'akula nga bamanyi balina omukola ki, ali mu ttaano zaabwe. Y'ensonga lwaki Obwakabaka bw'Ettoolo buli dormant, tewaliwo kivaayo ku nsonga ziruma bantu oba abantu b'Ettoolo. Kabaka w'e Busoga baamutta. Moloki oli wambuzi lwaki? Nti wali tosobola mukontrolinga. Ne bamanya nti we wajjawo kabaka omulala mu Bwakabaka bw'e Busoga ng'ali independent nga ddala kituufu Busoga yonna ekkiriza ye kabaka bwabwe, ajja bakola ki? Bazibuwalira ne bamuteekako competition, ne batandika okulaga nti bakayanira Obwakabaka
owulira nkunnyonnyola engeri gye balyamu institution zammwe owulira ne batemakinga sure nti gwe bataddeko be bamuyinako control institution y'obwakabaka bwa Busoga bwa kingdom y'obwakabaka bwa Busoga bwetyo bwe yagira obwakabaka bwe Kasese bwasituka ne buteekawo embeera ku Museveni ebyatuukawo mwabiraba batta abantu bwe bamala okutta abantu kabaka ne bamusiba mpaka lwe bamugjayo bamuteekako ne restriction alina waatatuuka obwakabaka bwe Busoga bwa Uganda bwa Buganda bwateekawo embeera mu 2009 osegedde embeera yali nzibu nnyo eri Museveni osegedde obuzibu bannayuganda oba Baganda baali tebamanyi lutalo lwe balwana ne baddayo ewaka bwe baddayo ewaka ate nga bo bannansi gemaanyi g'abano abakulembeze oba kabaka mu abantu mu Abaganda mwe maanyi ga kabaka wa Buganda osegedde kitegeeza we mudde ewaka yaba asigadde mu bbanga bw'ati kati kitegeeza baatuwangula mu 2009 kati we bamala otuwangula badda n'amaanyi nga buli obwakabaka kye bugenda okukola kigenda kubeera mu mikono gyabwe mu ngalo zaabwe ne bawamba buli kimu ne rediyo na biki byonna institution zonna ne ziwambibwa abakozi be babalonda be bakola biki kabaka n'asigala mu bbanga bw'ati osegedde yekka naye ng'ataddewo embeera tumujjukira ne we yayogera n'agamba twagala kumanya kiki ekyatta abantu baffe nga 18 ne 19 twagenda okuddamu olaba kabaka waffe ng'afeenya nga kabaka mulwadde muyi nga tukimanyidde ddala bamuwadde butwa twali tukimanyi naye era tetulina kyetukola kyetwakolawo kaakati ssaawa zino nawuliddeyo abakola komenti nti obwakabaka tebuyina mugaso busimanyi busirisi tebusirise bwawambibwa in actual sense tebuliiwo lwakuba mwe mwagala uli amale kufa mulyoke mugambe gundi oyo abadde mulwanyi ng'amaze kufa osegedde naye njagala mutegeere nti okubeerawo kwa Museveni bwe bafu bw'Abannayuganda si bw'abakulembeze. Museveni yasooka kwebasa awava amaanyi g'abali abakulembeze n'atuuka ekiseera ng'omukulembeze agamba ngenda kwogera naye abantu bano bagenda kunkomyawo nga mubutuufu mujja kubanga abateekawo embeera mumale mubiveeko bwe mumala obivaako asigale yekka si bwe kiri kitegeeza kimulekeraawo okunenya abakulembeze nze njagala otunuulira omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu wakyaliyo ne binnayuganda ebikyakola komenti nga zimukubamu ebituli owulira anti kati naye nga kikyatakoze abantu mwe mwagala bamaze kufa bw'amala okufa ng'olwo mugamba nti oyo gundi abadde mulwanyi olwamaze okufa abalamu bonna muvuma bavume bonna mubayisamu buyisa maaso oba ontegeera ate ng'olwedde muli beebafu bannayuganda okufugibwa kwammwe oba okufugibwa kwa Museveni okubafuga bunafu bwammwe mmwe nga bannayuganda mmwe naye ebyo bemunenya institution ezo zawambibwa nze njagala nzigireyo kabaka omusanyufu e Uganda omundage ongambe nti awo no kabaka ye musanyufu bonna bali mu bizibu obalabira ddala n'ebizibu bibatunulako nga we bawamba Uganda yonna n'abo abasajja bawambibwa ekyo mukitegeere tewakyaliyo bwakabaka mu Uganda bugenda kubaako bugenda kutuukiriza mugaso gwabwo mu Uganda ekyo mukitegeere okujjako nga mmwe mumaze okubusumulula mubusumulula mutya nga mugjeewo ababusibye then we bujja okuddamu okubeera active lwakuba mmwe mwagala oli aveeyo ajja afe mulyoke mugamba omusajja abadde mulwanyi afiiriridde omuntu omugezi eyo gasiya takyamulimu ekyo nkikubuulira bannayuganda musituke twerwaneko tujjewo balabe baffe tewaliiwo anyumirwa ng'abantu be bali awo babonaabona mbuye ali eyo anyumirwa tebakikulimba ekyo tebakikulimba yensonga lwaki Museveni bw'aba akozesa abe Kalamojja 7:30 another raid at my office come with burglars. What they break into my office and took me, not even making a statement. They have already aligned their courts. By the time I reached to court Machinde,
they told me that I have no right to seek for a bail, but I'm supposed to be remanded to Luzira until further notice. Imagine you have not committed any crime, but just speaking the truth. That's when I came to know that even refusing a bribe in Uganda, it's an offense. It has made me to spend 6 months in prison. If it wasn't Uganda Law Society, because I had a legal team, they presented me for the first 1 month and the second one, and they started dropping by numbers, one by one, saying, issues are done in Bamboo. We don't think that is going to come out now. Until when President Semakade sent a gentleman whom I can't recall the name right now, seeking for my permission to represent me in my case. I think it was Mr. Allen. He accepted, and the person who directed them to come to me is now also behind the bars, Council Mabilis Mari. Then we reach a point that even the magistrate was saying that nobody can win a case in my presence. And the only alternative which I was supposed to take so that I can get back my freedom was to accept a plea bargain. What is happening in Luzira? It's just a total mess. There are so many inmates down there who even doesn't know when they will appear to court. And even the OC is not even bothered to consult judiciary as to why these people are rotting in prison. If we add on even the issue of ignorance within our society, it has also caused a lot of issues. To the extent that during my time in Luzira Maction Bay, I took initiative to investigate the prison itself, because I found myself that I couldn't go out as I was thinking, but the only option is to continue practicing my role, even if I'm jailed in. By the time I was in Luzira, I found out that you people, you're busy complaining about the backlog and even people not being presented in 2 courts of law, but you forget to address the issue of the birth control program, which is facilitated by certain projects, and they decided to work with police, prisons, and judiciary so that they can achieve their goal. For example, in Luzira Maction Bay, we are over 3,000 inmates. Me, I've spent 6 months there. If I was out in 6 months, I think I could have given birth or impregnated any woman. But imagine, the entire prison is holding over 70,000 inmates who are rotting down there, but facilitated with an agenda of keeping them there so that they can control the birth programs which are going on. This is an hidden agenda taking place, and nobody is even bothered about it, because they failed to convince the society with family planning and other issues. So they decided to facilitate. And there is a time when even the OCs are calling the DPCs